Kale amanyeze King Smith zikolanze kampano mko manyidwa nga Starlets wano nyini ku Celeb Jazz atwagalo beba zake so for subscribing mwebale nyo okusubscribing etu bagamba tujja komya ngoko wala tujja kubanga still tujja nitubanga tuwaita mauli ngagano agafa mu gwanga lya Uganda nadda kuba Celeb bamwe Ellen Luko mu gambo cha sweetheart kasubiro oli bulungi kasubiro bichi mukigenda my dad sana aina one of the big tunes right now mu Kampala bagita batya najja kufumba omwana omulala baitha kaimba kalungi era njako baza Fabusham omulimo mungi goli mukola ku side eyo manyi kati yalina nga PR yamuyambako kula muno ebintu bitambula wanne wali ne manager we ndakwenya limva mutwe naye nga manager we musajja nawe nkutumiddeko nnyo nako zino yafumbira erinnya eppya bamuyita Miss Range Rover. Kale ani omulala omuvubuka Lawrence gongambye era okumakya amuyitaani ayimba ne Spice Dana kali akayimba ne kagaana okukwata waliwo omuvubuka omupya yazze ayagala oyimba mu Konga radio naye mubavubuka nga obanzijukiza omuvubuka amanyiddwa nga Record era Butidde omujjuka Lawrence Butidde naye yajja ayimba bw'atyo obuyimba bwe simanya njagala tulye fene nga wetuzanyisa ensigo ne yazze ayimba simanya beautiful Uganda simanya tuli amatooke ne ebintu tuwe bityo it's really it's good it's nice it's beautiful it's music to the soul ebintu byayimbako ebintu bikana ku bitukola kibe tuyitamu. However the problem is abantu batomanyo funa amalala bamanyo gwa ku bantu abakyamu careers zaabwe nezibeera ended so boy better be very careful n'abantu bodiringa nabo mu industry eno nonti buli omuntu nakwagaliza ate mu industry eno mulimu enkokola abasajja bakukiika emikono nga tomanyi olowooza wakwadde Lawrence yabakwasaganya kumbe Lawrence waliwo yamuyise mabega n'amuliisa Lawrence ng'alina kukola ki kuzingamya career yo so nalabye yamitinze mama Finaawo is going on well but just be careful with abantu boli nabo nokulaba muno omusayininga nokulaba muno oyagala okumanya ogenda okubeera abantu batababuukira nnyo omuntu avuddeyo by the end of the day ne batabakola ki we bamutuusa so just be really careful. Awo nga nvuddeyo katogereko ndowooza ku mutabani wa Bebe Cool simply because togera ku bayimbi bapya oba bayimbi right now abaliwo Hendrik Sali nakuleggulo one is his speech stood out where yazze okupoza ku vice right yaze kwa vice president era nga agenda kuwavuganya ne Daddy Andre ne Josted Sicho Josted yaze kuwaki sijjukira bulungi awo naye Daddy Andre gwe ndishuwa kuwa vice president ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Hendrik Sali era ngono mutabani wa Bebe Cool era nga ebisa bino ebadde mabega dadigida nnyo ne uncle we amanyiddwa nga Uncle Kamili grooming young talent over there Blaja upon yourself forever hit singer 2022 amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon kati nno amuli agali ku muvubuka ono lwabadde oluzungu lwe lwayogedde lwabadde olwakutte wansi ne waggulu to my surprise Kaye Wisdom takolagana na Bebe Cool Kaye sejamu tebakolagana bainamu obukubagano right ISMA naye the same thing naye ate mu kufuwa frontinga omwana ono okujja okubeera vice president ababadde nga ba campaign manager we babadde headlined by mwana mulenzi amanyiddwa nga Kaye Wisdom ne ISMA OLAXES. To my surprise I was really surprised era ne batugamba yagenda okubanga akola ki addirira King Sir ne bagamba natuwa list yaabwe ne bagamba muno King Sir ye president vice president balese mwana mulenzi amanyiddwa nga Hendrik Sali because bamulaba mwana amanye ebintu bya digital marketing amanye ebintu bya music ali under Gagamera gikwasaganyiza buli nnyo nga Gagamera Records muvuddemu ennyimba ennungi ne bagamba this is the way to go so ffe tugenda kufa ku taata wala tugenda kuba tufa ku kyamwana I was so happy I was so surprised, I was so pleased okulaba muno bano basajja ng'ovudde ku biri ebyawo okukubagana ne taata ate badde no wansi they know the right person okubanga bakwasa obukulembeze so katulabe engeri oluzungu luno gye lwabaddemu nabiki byasuubizza byagenda okubanga akolagana naye nakakasizza nti nno abakazi bava mu basajja naye n'abaana be tuzaala bannange tuzaala mibiri tetuzaala myoyo kubanga Hendrik Sali abava nti yagidde mu kawunda suit omanyi omusajja abo kawunda suit yakabadde naye Lawrence eyo kalaki yabadde orange oba yellow yabadde ebuzaabuza omwana oyo abuzaabuza naye enfaaye but nganze weekubye ka red kange ye yabadde akubye ka yellowish orange yabaddamu wali ku National Theatre era nga yogedde oluzungu lwakutte wansi waggulu nayogera byagenda okuba nga akolera abayimbi the reasons why fellow artists basooka okuba nga bamulonda wa vice president bw'ekibiina kya Uganda Musicians Association era kambikulage ate tukuma tugende mu maaso amanyenze King Smith abateekamu ssente ba King Montage Studios ennankulabi
naye ng'olwaleero tuli wano tulese vice president tetwagala muntu yenna mbuno yeerowooza mu bayinza okunnonda gwe tulonda wuno kuba president twayawukanye najawulo naye katusooke tulonde vice nange ndi ku king science twategedde ekintu eki bagambye mbu anywa enjaga tukakone tetunoonya profesa eno si diguli tetunoonya profesa tunoonya akulira abo bennyini abanywa ebintuntu naye bw'omala ofuna president wansi ng'oteekayo ali tekiniko yona amanye ebya digito ono omwana mu bya digito bannange mwe mwayiga bya kisaakaate simanyiko ekiveera batudde simanyi amaze okusasula nkyali kweno nkyali kweno bwe twakwogera ku byamatoleeta mukene bannange tetulina muzeyi we tuba tuli mu press conference lindako bannange kati kamuvaawo kyokola watuleesa abantu olulabanga mugamba abasirikale tuli bakambwe tulina betwogera ate abantu bejjeri bamala kwogera okitege nabamugamba abajasi muli bakambwe anyway kituufu kiri nti on a serious note nze njagala obagamba omulembe gwe tugendamu ne woba wayiga ekiveera otye enansana simanyi katosi tugenda mu digital world ekituganya okompitinga ba davido nti timu omubeera organized mujja kufuna zirebeeza ddala mujja kufuna abagagga agambe emiliyoni byange 5 mbitadde muyimbi kuba bajjala abavali for their what money hakati wemuleeta abantu nti no ye ategeka nnyo ekiveera ate omugudde twagala omuyimbi kijja ba kizibu okuŋŋaanya ssente okole vidiyo ya mitwalo emeka abo abanigeria bwe mwegombesa balina amaanyi emabega agabayimiriddeyo naye gabayimiriddeyo lwakuba bali organized doni jazi aba akimanyi nti abaana bange 6 bajja kundeetera miliyoni $4 kati ateekamu ki ssente naye teri ajja tteeka ssente wantu nga temuli organized kati tubaleetedde abaana abato mubembuleesinge mwamanyira nnyo abakulu obbafuga era naffe tukimanyi naye tugenda tutulanziiti nga Museveni agamba tukyuse obukulembeze nga wetubuwa abaana abaki abato we munaamala eno wansi naye litubukyusize ddala tubyewo nnyo obukulembeze tubuwa abaana abato saabagamba mbu ndi muto nga satifiketi ekyukakyuka abato ddala abato nga Allan n'okwambala n'endabika timu gyendikireke ku bato Vice President wamwe Uganda Musicians Association aganaga avuddemu agambye takyayisimbyewo avuddemu nga polisi we aganaga tasobola butavaamu ng'alabye egundi empologomezze aganaga agenda mwetondera nga bwe yeetondera gundi nsubuga gundi ewa erubaga era yaganaga yabadde nga abaddusi b'e Kenya wabaawo akulembera naye wabaa bagenda owangula n'avaayo kipulotiki n'akola n'ayita waganaga adatugulira kkubo kati tujje bannange tujje tulindeko mubuuze ku bibuuzo bannange oli apapula teziwera ati kakati balina enzo fina mumubisizawo bwerere ebintu ebibaddemu mu system babimanyi ina certificate balina zikattirira anti bibaddemu be babadde bakola naye kati bino bipya abawagira fina bannange mutuyambe ne certificate za demabbali katuleete ku baddiguli empya bino myaka egi ebiri siga nti byeyasoma yabyerabye waliwo abaasoma nga yeetaga fresha course banayekambabulire ebyaddala bwe muneesiba ku bantu abo nti nakoma okuyimba mu myaka simanya 15 industry mugizitina buli kimu Henry. Thank you so much. My name is Allan Hendrik Sali, aka Yamkama Allan. I'm so happy to be here and I'm so excited to join UMA in the next few days. Nina byengenda okukolera Abannayuganda abayimbi bingi ngenda byogera mu press conference yange gyengenda okukola naye ku ebyo twetaaga unity first mu industry yaffe. Unity nti buli muyimbi asobola okukwatagana n'omuyimbi omulala. Kiri on record nti buli muyimbi almost 80% buli muyimbi yali abaddeko n'olutalo n'omuyimbi omulala. It's on record. Allan Hendrik sibeerangako n'olutalo na muyimbi n'ogu n'omu. Ngenda tandika n'eki ne unity. Number 2, nze Allan Hendrik, I'm a software developer.
I want to digitize the music industry of Uganda. Buli kimu kirina kubeera digital. For example, I would challenge whatever is happening. Nze kennyini nonyeza information about UMA nembula. UMA does not have a website, an official website. Nze Allan Hendrik, I'm offering to do a website for UMA. Atandikiddewo kola. Oba mpitamu oba siyiseemu. Ngenda kikola emawulidde. All I will need is just information, everything about UMA. Ekyokusatu, legal protection of craft w'abayimbi. Nti bayimbi bangi balina art, balina ennyimba zihiitinga, ziyiseewo, naye tebalina za rent. Why? Other people are taking their money. So legal protection of the music trainer. Then engagement. Kino ekibiina bakiyita Uganda Musicians Association. Naye omwana w'ekisolo tumulese tutya? How do we engage musicians in Mbale? How do we engage musicians in Mbalala? I would be so happy nga n'abayimbi b'Ekabale we bali wano bali so involved. I'm so familiar to systems. Nze ndi software engineer. So I have ideas I can bring on board to make sure nti UMA ayina systems ezigasa abayimbi bonna. Wow. Lastly, kyesagala UMA to politicize politics in the music industry. Other than that, amanya nze Allan Hendrik basaba mumpagire abayimbi mwenna nzize to serve Uganda music industry. Ababaddewo ebbanga lyonna wewe ekitiibwa nsaba abayimbi abato mwenna give respect to someone who has been there. You lose nothing. Thank you. Alex, so much. Kibuze ekirala twagala oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 4 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.